tulina okuba n'ekitabo ekipya era ekitabo ekyo kya mukulu omuwandiisi ye Mukasaggi Robert ye muwandiisi w'ekitabo kino Tebeesigwa. Kitabo kiyitibwa Tebeesigwa. Omusajja nno Muganda eyeddira empindi, muzzukulu w'amazige era musomesa mutendeke bulungi, mukubi era musiizi wa bifaananyi. Yazaalibwa Kalungu Masaka mu Buddu. Yasomera ku St. Joseph Primary School Kinoni, n'asomerako ku St. Augustine's Primary School Kalungu, n'asomerako ne Kako Secondary School, n'asomerako ne St. Bernard College Kiswera, ne St. Henry's College Kitovu, n'asomera mu Mubende NTC, n'asomera ne ku St. Thomas University, n'asomerako e Roma ne Italy. Musajja mukugu era muyivu ddala. Yawandiika ekitabo kino Tebeesigwa. Omukulu ye Mukasaggi Robert. Kwagaliza okuwuliriza okulungi. Essula esooka egamba bw'eti: ekinaakulya ogoba kijja. Bandeese mu kkooti nandiki mu katale ka Nalubabwe. Bino bye bimu ku luseregende lw'ebirowoozo ebyali byetawulira mu mutwe gwa Polycarp Tebeesigwa eyali atunula bijiijidde olw'emikono gye okuba gye gyali gitawoomera ntungo. Yeesimba gyali ne yeebulunguluza kkooti yonna amaaso, n'oluvannyuma n'atandulula ebigere atere yeegatte ku lunyiriri lwa kasota basibe banne lwe baali basimbye okumpi n'akaguli. Mukadde Tebeesigwa ne banne we baayingirira mu kkooti ekyali muli nga si kijjobi, anti nga gy'obeera nti abalya mmere be baasangamu baali basomosa buliga. Oluvuvumo olwali muli nga lw'amaanyi nnyo. Abamu ku baali mu kkooti baali beekokkola bbugumu, abandi nga bakaaba bwavu obwali bukudde ejjembe, ate abalala nga basangula amaziga. Bano abaali basanguza ebibatu baali tebafiiriddwa nti oba baali bakungubaga nedda, wabula bwe baali bagenda mu kkooti kwolwo ne bagwa bamusibira mu bbwa abaali bafuuwa omukka gukasonsomolera oba gusiikuleke naziga mu kiwanga mu nsanja ezo gwe baali bakazizzaako erya tiyaggaasi nga bagwolekezza mu beekalakaasi. Basajja battu ne bakazi battu baali batunula biriroliro era nga bafeesafeesa ng'abaali balumbwa akanyegezi, era engeri gye baali bafeesafeesaamu ng'oyinza okubatuuma erya polofeesa. Ng'oggyeko bannaffe bano be tuyise baprofeesa, ate mu kkooti mwalimu akabinja k'abannakazadde b'eggwanga, kyokka nga bano tebageya bannaabwe bitooke bye bigwa. Buli mukazi munnaabwe yabayitangako nga bamubambira kageri ka ssere. Bannaffe bano baali batudde kinnya mpindi n'akaguli, era Tebeesigwa bw'atuuka okumpi nabo agenda okuwulira nga batulika nga baseka, ng'enseko ezibakunya obungi zooza lumonde mu ttaka. Yalowooza nti oba baali basekerera ye. Amangu ago yasiba emitaafu n'abatunuuliza obukambwe. Abavubuka b'ebiseera ebyo kye baayitanga okussaako feesi ebanja, kyokka agenda okukyusa amaaso ng'alaba bannakabutuze basekerera mukazi munnaabwe yali yakayingira mu kkooti ng'ayingiridde mu wankaaki. Omukyala eyasooka okumulaba yagamba banne nti oyo nno abadde anyumye bambi, naye oba Kamutonda yamulanga ki oba maama atuuza ki, anti bw'akyusa ati ng'aliko kyalonda, ndabye ng'ayambadde olubaawo mu lugoyi. Munne yayongerako mangu n'agamba nti olimba naawe towaayiriza Namugereka, naye nenya nannyini lubaawo. Engeri gy'atambula asaayirira atyo, nze ndowooza nti ne mu kumutonda yapapa n'atuuza akabina nga ebbumba lyako terinnakala, olwo ne kaseeteera. Oba si ekyo ng'ezzike lyakapacca oluyi nga ebbumba likyali bbisi. Olwo ne baseka ne zibakunya. Baba bakyali mu kuseka nnyindo yankolera
omukyala yali yeenaanise enkampa eza kitakataka ng'asuulidde akasawo akasirikitu era ng'atambula yeesundira ku bugatto bunsitulanda b'abazinyi yayingira ho bannaffe bamimwantoloba baamukonga lusu era okutemya n'okuzibula nga baamwambalidde dda bukanzu essuuka ew'enjuka. Omu ye yasooka n'agamba banne nti abange ate mundabira oli nakapanka atikka ensige ne yeerabira nti feesi ye yamukirako emabega wa bbaasi. Ndowooza asiiba agula ndabirwamu anti obwo obwenyi tobutunuza mu ndabirwamu naye teyatikako munne nti mu maaso nno kale naye maama olowooza taliimu obw'abakyala kimpaddeko oli nti olimba koye nti mbalimba enfuneki. Nze mu mazima ndowooza nti bwe baali bamutonda Katonda yalina abantu abalala baatonda. Ewulira engeri gye bageraageranya ku Katonda ng'atonda abantu be abali mu kifaananyi kye ssebo. Mu Katonda yalina abantu abalala baatonda mu kadde ke kamu. Ndowooza munnaffe yalinamu engalo kale yeegomba okugulu okw'omuntu omulala n'akubba. Ebyembi yagenda okubba yabba kwa kkono ate nga ye yali yakafunako kwa kkono. Y'ensonga lwaki amagulu ge gombi galabikanga aga kkono. Wootaali nze naliwo kubanga baana bawala baatema obukule nga neeyalwala mongoota awawamuka. Newankubadde tebeesigwa waffe emigwa gyali gimumiima nnyo ku mikono naye emboozi y'abakazi abo yamuwaliriza okumwenyaamu. Tebeesigwa eyali ateze abakyala bano amaaso yagabajjako n'agatambuza mu kkooti yonna ng'avudde mu maloboozi ag'enjawulo agaali mu kkooti olwa nnamungi w'omuntu eyali ajjuza kkooti n'abantu ab'enjawulo. Tebeesigwa yasobola okwetegerezaamu omusajja omu eyali atudde ng'ayolekezza akaguli obwanga. Newankubadde yali atudde naye yalabika nga yali musajja eyanywa amazzi. Yali muddugavu kagongolo era ng'effuba lye lirabikanga ery'omukubi w'enkasi. Yali atunuza bumalirivu era bwe yagezaako okubanga amwenya nga wawulubala mu maaso. Yalina enswiriri naye zaalabikira Tebeesigwa okuba ez'akakookolo enjingirire ze yali yeetaddeko obweteesi. Yali ayambadde ekikanzu kityo era ng'atudde matiitiiri nga bw'omulaba oyinza okulowooza nti atudde ku ndogoyi ya kiti. Omusajja ono yakyusa amaaso n'atunuulira Tebeesigwa naye maama ng'amaaso ge mamyufu bemyumyumyu ng'agendegeya era omulabi ng'aliyita lyanda lya ttanuulu. Omutima gwa Tebeesigwa gwatyemuka bwettwa eri omusajja oyo n'ajjayo mangu nnyo amaaso. Kati mu kaseera ako kkooti yalimu oluvuuvuumo yagwamu akalwanyaminya ak'amangu era nga oli bw'asuula empiso etunga ku ttaka ogiwulira bwegwa. Tebeesigwa yeewuunya kyali kireese akasiriikiriro naye agenda okukebuka ati nga omulamuzi ayingidde. Abaasoma omukyala omulamuzi eyali yeesuulidde omunagiro omumyufu bwe yayingira buli muntu yayimirira era akasiriikiriro akaaliwo oyinza okulowooza nti mu kkooti temwali assa. Omulamuzi yeebulunguluza kkooti yonna amaaso era we yagimalirayo yonna ng'amaze okugissa ku bunkenke. Ng'amaze okulaga obuyinza n'amaanyi ge byonna, omulamuzi yatereera bubya mu ntebe ye era okuwulira emisango ne kutandika kinnagumu. Gwawaako ensala ye gwe guvaawo. Kyaddaaki omusango gwa Tebeesigwa gwayanjulwa era ng'amaze okukwasibwa ekitabo ekitukuvu n'alayira, omulamuzi yatandika okumusimba kajjogijogi w'ebibuuzo. Omulamuzi yamubuuza erinnya ly'oggwani. Tebeesigwa n'addamu Tebeesigwa ssebo manya nnyabo. Omulamuzi n'amubuuza nti olina emyaka emeka? Tebeesigwa 37 nnyabo. Omulamuzi n'amubuuza nti omuwala oyo nzera gw'otoyise naye omumanyi? Tebeesigwa mumanyi nnyabo. Wamutunuza mu mbuga ya Setaani olw'empaka? Tebeesigwa nedda nnyabo, bansibako matu ga mbuzi. Ng'omulamuzi amaze okubuuza Tebeesigwa ebibuuzo ebyo, omuwala nzera naye yayitibwa ne yeesimba mu kaguli era nga naye amaze okulayira nga bwe yali yeetegese okwogera amazima. Omulamuzi yamwokya oluseregende lw'ebibuuzo ebyabulako akatono okumusiiwuula ennyindo. Omulamuzi yabuuza nzera amannya go? Ko nzera. Nze nzera gw'otoyise naye.
K'omulamuzi, olina emyaka emeka? Nzera yaddamu nti 13. Mu kaseera ako kkooti yonna yatulika n'esekera naye ndyose nenneesekera ng'empendule. Omulamuzi yalaba kigenze wala kwe kubwatuka nga laddu n'akuba emmeeza n'alagira abaali bamwentukira mu kkooti basirike mangu. Naye abamanyi okwetegereza bagenda okulaba ng'omulamuzi amatama naye gamwesenda. Naye munnange ng'akusinza bwakubya gw'otoli nagwo, abantu bonna baabunira lumu. Kati mu kkooti nga kkooti ezeemu okuteeka ng'ag'olubigi ebibuuzo byaddamu by'omulamuzi byatojjera buto. Omulamuzi yabuuza Nzera, wasoma? Ko Nzera, yennyabo. Wakoma mu kyakumeka? Nzera n'agamba nti mu siniya ya 3 ssente ne ziggwawo. Omuntu ow'emyaka 10 n'ennaku 3 siniya. Omulamuzi n'amubuuza nti watandika okusoma ng'olina emyaka emeka? Ko Nzera, nannyabo. Wazaalibwa mu mwaka ki? Ko Nzera, nnyabo maama yaŋŋamba nti nno yanzaala mu mwaka enkuba we yatonnya ennyo kasooli n'agwa olwakibuyaga, naye omwaka gwe nnyini teyagumbuulira nnyabo. Abantu bwe baawulira mwana muwala ng'azzeemu ekibuuzo ky'omulamuzi atyo ne basekera waggulu n'okutema obulali nga kwotadde. Oluvannyuma kkooti yaddamu okuteeka era ng'omulamuzi tannaddamu kusiiyika gw'otoyise naye ebibuuzo, yamulabula obutaddamu kwepampalika. Kusasamaza kkooti mpozzi yali ayagala asibwe mu kaduukulu olw'okujagalaza kkooti ng'etudde. Omulamuzi yamubuuza, omuvubuka oyo Tebeesigwa omumanyi? Ko Nzera nti, Tebeesigwa ye nnyabo. Kituufu yakusobyako nga teweeyagalidde? Ko Nzera, ye nnyabo. Omulamuzi n'amubuuza, yakusangawa? Ko Nzera, mu nju ye nnyabo. Omulamuzi n'abuuza, wali ononyeeyo ki? Ko Nzera, muliro nnyabo, nali nnonyeeyo muliro. Amangu ago munnamateeka eyali awolereza Tebeesigwa yasituka ne yeegolola bwantoogo n'agamba omulamuzi nti, mukama wange omulamuzi, omuwala ono Nzera asaana kusibwa na mayisa. Ekisooka yasasamaza dda kkooti, ate ekyokubiri yalinnya ku buliri bwa Tebeesigwa n'engatto. Ekyennaku musajja wattu yali ayazeeko essuuka enjeru bwe tukutuku, kale Nzera n'aziddugaza. Kkooti yonna yasoberwa anti omuwolereza wa Tebeesigwa bye yali ayogera nga gye byewunzikira tewali alabayo. Omulamuzi yali anaatera okulagira omuwolereza w'omusibe okwogera ebyo byokka ebinaayamba okulambika ensala y'omusango. Omuwala Nzera eyali awulidde ekyokusibwa amayisa ate nga yali atyanga mpisi, yakangula ku ddoboozi ne yeewozaako mu ddoboozi ery'omwanguka nti, musajja gwe waliyo, musajja gwe waliyo, wamma nnyabo oyo omusajja mpaayiriza. Twayingira bulungi mu kisenge ne Tebeesigwa, era bwe natuuka ku kitanda natuula bulungi ne nzijamu engatto ne nzisindika mu kitanda wansi ne nninnya ekitanda, olwo Tebeesigwa n'alyoka nkwata. Bannange obutiitiizi bubi, ebyo byonna omuwala bye yayogera ku lunaku luli lwe baakwatirako Tebeesigwa tewali kyakolwa. Bino yabyogerera mu kkooti kwewonya kusibwa. Kazzi asumulula Tebeesigwa ku mugwa. Enduulu n'emizira byasaanikira kkooti yonna, anti kyali kiri mu giraasi nti Tebeesigwa enkomyo yali takyagiddamu. Wadde omulamuzi yali tannatyemula nsala ya musango, mukadde ako ab'emikwano n'enfanfe ba Tebeesigwa baali basambira mabega nga jjanzi. Ye Tebeesigwa teyalina ssanyu mu mutima gwe, anti nga tannaba kukikakasa nti omusango aguwuse buva. Omulamuzi bw'amala okuwulira ebyayasanguzibwa omuwala omuwaabi w'omusango, yasooka n'asiriikiriramu n'atunuulira Nzera enkaliriza ng'afaanana obutakakasa obanga ddala byawulidde bivudde mu kamwa ke. Yasooka ne yeegeyaamu
n'omuyambi we, n'oluvannyuma n'ategeeza nti okusinziira ku bujulizi obuweereddwa omuwaabi yennyini Kyeraga Lwatu ng'omuwawaabirwa talina musango gwonna gwe yazza kubanga byonna ebyakolebwa baali babikkaanyizzaako bulungi ng'abantu abakulu era abeesalirawo kye baagala. Bw'atyo n'alagira omusibe Tebeesigwa okuteebwa bunnambiro era kkooti n'ajaabula. Tebeesigwa aba akyatangaaliridde nga n'ensa yazitadde ng'alidde ebikaawa. Yagenda okulaba ng'omusajja oli gwe yalaba mu kusooka eyali ayambadde ekikanzu kityo nga akiwenjula era okutemya n'okuzibula ng'akukunuddemu akabundu akatono ke baakazaako erya basitoola. Yakagalula n'akoolekeza Tebeesigwa eyali yasanyaladde ebigere ng'akyayimiridde mu kaguli. Kirabika essasi lyava mu kabundu kwali kuwandiikiddwako erinnya lya Tebeesigwa kubanga lyamukwata bulungi mu kifuba. Bw'atyo musajja wattu n'agwa ku ddimwa era agenda okwekwatakwata mu kifuba ng'ensanka emuvaamu ekire y'embuzi ensala obulago ng'obulumi bwalimu tebulojjeka ate ng'omusajja amutuusizza ku kibambulira kino ng'eri mututte mpaawo n'omu alirabye.